oba wahid ye tawhidul asma'i wa sifat. Tutongoza Allah mu mannya ge yeetuuma n'ebitendo bye yeewa. Nga tugamba ki? Nti ebitendo bye yeewa teri kitonde kyonna kimufaananya mu bitendo ebyo. Allah bw'agamba nti azizun dhu intiqam qawiyun, Allah w'amaanyi, amaanyi ge togageraageranya ku kitonde kirala. Allah alina omulembe gwe yayogerako ogwali gweraba nga gw'amaanyi, omulembe gwa Adi yagukoonako. Bwe yagujjaawo oba nga tannaba gujjawo, bagamba bo bennyini beebuuza man ashaddu minna quwwa, ffe we twetunulamu ani atusinga amaanyi? Baatunula ku nsi nga yonna gye batambudde teriyo bitonde bibasinga maanyi, kubanga mu maanyi ge baalina baali bakwata n'ebisolo nga balwana nabyo ne babifutiza. Kakati mu maanyi ge beeraba nago baatuuka okwebuuza man ashaddu minna quwwa. Naye Allah ng'amaze obbajjawo anyumizaako Nabi Muhammad sallam, yamugamba nti awalam yaraw anna alladhi, bo tebakimanyi nti Allah eyabateekawo huwa ashaddu minhum quwwa, nti yabasinga amaanyi. N'olwekyo Allah yabatongoza nti b'amaanyi naye n'abalaga nti ate w'amaanyi okusinga kubo. N'olwekyo tutongoza Allah subhanahu wa ta'ala mu bitendo bye yeetenda nabyo ne mu mannya